Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza ku Sunday y'olunaku olwaliro n'enkobazo okuba ng'otwegaseeko abali ku Lugonvu's Show. Gyesinzira okubeera ng'otulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kusooka okusaasira abalina embeera enyigiriza, embeera esoomooza, omuli abagonvugonvu, omuli abaviiriddwako abaabwe si mu bulwadde naye ne mu mbeera eza bulijjo, nga gwe wayita ng'owaakuvuddeko ebiseera ebisinga okusoomozebwa kubeera kw'amaanyi. Abafiiriddwa ebyabwe nammwe nja kubasaasira. Abali mu mbeera ey'okutetenkanya nga baga nti enkya osanga lujja kubeera lulungi, twongera okussaamu essaala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, program ya Lugonvu's Show gyesinzira okubeera ng'otulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Program y'olwaliro nsaba ogiweereza omuntu wo ali mu mbeera enyigiriza naye ng'aweddemu essuubi. Njagala ogyeweereze bw'obanga gwali mu mbeera enyigiriza naye ng'oweddemu essuubi. Njagala ogiweereze oyo gw'olowooza nti oba oli awo alowooza ensi ekomye ku ye. Ebiseera ebisinga nkibagamba nnyo nti embeera gy'oyitamu tekwerabizanga kulowooza nti eri enkya. Abantu bangi waliwo ekigambo ekikozesebwa bagamba nti oyo yeevaamu oba yeevaako. Akaseera ne katuuka n'oga nti yenfaaki, sikyalina ssuubi. Abantu bangi bali ku byeyo ng'obulamu baabuta. Essuubi lye baasuubira tebakyaliyina. Ne batuuka ne baga nti sikyalina kyenziza nedda. Tonnaba. Ebiseera ebisinga engendo ze tuyitamu kaseera buseera. Ebizibu bye tutambulira mu bizibu ebinyigiriza n'otuuka n'owulira ng'ofa. N'otuuka n'owulira ng'osaanawo. N'otunula ebuvanjuba, n'otunula ebugwanjuba, n'otunula ebukiikakkono, n'otunula ebukiikaddyo. Nga tewali gw'ogamba nti woowayi. N'okwata essimu n'ogikebera. Contacts nga mweziri naye nga tolina w'otandikira nti nkubire gundi. Ng'olina contacts nga 2 naye nga zonna tewali ekuyamba. Nakwatako essimu yange one time nga nyina contacts zaali mu 3 naye ensi yankuba, ensi yannyiga n'ensigala mu bbanga nga buli gwe ntunuulira tannyamba, aneetaaga nnyina ssanyu tusobole okunyumya. Ng'emikwano gye nnyina gya ssanyu, akaseera ako kabaawo. Ne ntunuulira ab'eŋŋanda ne b'empita abange nga tebannyamba ne ngidelitinga yonna kubanga ali tennyamba. Waliwo akaseera w'otuuka nolowooza nti gw'alina ebizibu wekka kubanga owulira ng'ensi ekuyinze. Ebizibu bikuzza obuto, ebizibu bikwogeza ne muwala wo, bikwogeza ne mutabani wo akyayonka. Nabadde ntambula eggulo ne munywanyi wange ne tusanga omukyala emyaka 4 n'akawala kali myaka 7 bakutte akaveera akaddugala bagenda kugula mmere ebusegaawo mu katale. Nzikiriza nti embeera eyo mugimanyi ey'okufufuza akaveera akaddugala mu bagenda okuteera obumere bwo. Babadde balina bwe bayita bakukuma lutambuza bigere. Omukyala omukulu n'alyoka agamba omwana, ne ndowooza muwala wange, ndowooza leero tugule ku matooke, olaba otya? Akawala ne kamugamba, ekijja kukola maama. Oluvannyuma lwa nnyo kyavudde amugamba naye muwogo ow'ebbiri ajja kwala okusinga amatooke. Muwogo ayala nnyo ku bijanjaalo. Kyankutteko ne nzijukira akaseera we twabeererawo ngobera ne siringi 5 noga nti kaakati
ndya ekindaazi oba ndya chapati, nga chapati ewooma okusinga ekindaazi naye ng'ekindaazi kijja kukutuulamu okusinga chapati. Akaseera kaatuuka nga tugula bintu bigenda tukeeta, nga tulya kintu kigenda kuwoomera, ng'oga nti wadde enjala inaasigala ng'ekyanuma naye kijja kunkeeta, n'okkakkana ku kindaazi kya Denovo. Denovo yatubeezaawo nnyo. Waliwo akaseera ka Denovo n'ogamba mpa ekyo ekyeyasizzaamu kye njagala, n'akuwa ekyeyasizzaamu. Naye nga buuza ogenda kirirako ki? Obadde na siringi 5. Abantu bangi nga ssente zalina tasobola ziteekerateekera, si lwakuba nnyingi naye nga ntono. Alina siringi 20,000, abuuza tugule matooke ag'ebbiri oba tugule muwogo. Tebaagala kulya katogo ka muwogo naye keekaala kekajja okubamala. Natunuulidde maama wange ne nzijukira. Kye yakoze okubuuza omwana teyamubuuzizza lwakuba yabadde ayagala amagezi ge, wabula yabadde amubuuza okumulaga nti oliko bikwatako. Era omwana bwe yagaa nti tulya amatooke ng'alina ate okumuzza amulage nti wadde amatooke tugaagala nange nga baagaza, naye katulye ku muwogo kubanga muwogo ayala. Embuuza gye yakimubuuzza ng'alaga nti era bbanga lyonna tebagalya kubanga mwere muwala wange ndowooza olwayo tulye ku matooke, tugule amatooke ag'ebbiri tusse ku bijanjaalo. Waliwo akaseera w'obeerera ne siringi 20,000 ng'oyagalako airtime osobole okunoonya gw'okubiri anaakujuna, nga ku 20,000 kw'oyagala ekikomando, ku 20,000 kw'oyagala ekidomola ky'amazzi. Waliwo akaseera we natabukira kiro, nina okunaaba ntandise amazzi gampeddeko. Waliwo ebitundu ng'amazzi galina kuba ga taapu. Ngenda okutuuka ewomu. Omanyi okwewola ekidomola ky'amazzi? Bino mbyogera n'abo abaweddemu essuubi, abalowooza nti obulamu bukomye. Bye mbagamba lugero lwe mugenda okunyumya, kubanga bwe bulamu bwe muyitamu. Tewagenda kutwala bbanga ddene abantu ogenda kubagamba nti nze gwe weegomba wano ndaba, nayinako siringi 10 nga simanyi wentandikira ddukozesa. N'olutunuulira naye nga terukuyamba. Waliwo akaseera we weebuuliza nti nsasulire wa siniya 4 oba nsooke ntwalo no mu ddwaliro. Ne weebuuza nti ngule munnyo oba ngule mafuta. Eyaliriddeko emmere ku mwezi wanika omukono. Eyaliriddeko emmere ku mwezi wanika omukono. Toswala kubanga bye wayitamu lugenda kufuuka olugero. Wanika omukono naawe bw'obanga walirako emmere ku mwezi. I remember that moment. Twali tuwakafiirwa kitaffe nga batubbye, ng'olina siringi 2 naye nga weebuuza ebibiri ngule munnyo oba ngule mafuta. Bw'onaagula omunnyo mugenda kuliira ku mwezi. Bw'onaagula amafuta ani gw'ogenda okusaba omunnyo buli kanaku. Ne tusalawo tugule omunnyo, amafuta tugeerese. Era nga tulina kuliira ku kitangaala kya mwezi. Twali bato. Maama ng'atugamba nnyo talina maanyi g'emenya agenda kunonayo ssente ze kugenda kugula mafuta. Teyazirina naye nga tayagala tugamba nti tazirina. Kye bayita obuzadde. I remember one time twali tulya akatogo ku lusaniya nga lugazi. Eyatuulanga ekyemmanga ewaali ekikko nga ffe atutiisa okugwayo. Ngenda okumutunuulira nga wanise amaaso waggulu bw'ati mwezi.
amabaati yagawanika okumala ebbanga ne mwetegereza. Yali teyeetegereza mwezi, yali alwanyisa amaziga agaali gajja ng'agalembeka bw'ati, era nagenda okulanga gatandise okuyitamu. Simanyi bye yali alowooza, naye nzikiriza yali alowooza nkya yaffe nti obwana bwange bumulekwa bugenda kubeerawo butya. Akaseera ako kabaawo nga talina kwosobola kugamba nti kaneebuuza nkola, yo neebuuza kwali. Wali ovuzeeko olugendo lwa kilomita nga 2 naye nga bakutumyeko ewola siringi 2,000 n'otuukayo ne bagamba tetulina? Nze kyova olaba ne bwe mba n'omutwalo mu nsawo nsanyuka. Nguyina nsanyuka. Era akatono ke nkwata bwe nti ne nkabalako 2, 3, 4, 10, 20, 3 nga nzijukira akaseera. Mulaba obusente buno bwe nzingidde munda bukadde nnyo era tebulina namakulu, just 3,000. Buno bwanvugizaako eggaali ya kilomita 20 nga tugenze kubwewola ne babunyima. Omukyala we bwe namulabye n'omwana yanzijukiza ebintu bingi, nentunuulira kabebi nenzijukira emyaka egyo gye nalimu. Maama akubuzaabuza naye nga tayina, wabula tayagala kulaga, naye wootuukira okutta ekyama n'omwana wo omugamba mwana ndowooza muwwe yajja okwala ku bijanjaalo akati tulina mungi. Nzijukira akaseera ako omukyala oyo yasuubulanga amatooke, kati nga ffe tumanyi nti buli kaseera afuna. Bwe yatugambanga nti asuubula amatooke yatandika n'enkota 2. Ayingire Kampala alabe Kampala bw'abeera, nga tamanyi Kampala yatya. N'atandika n'enkota 2. I remember by then amatooke gaali mu 3,000. Ovanga ku mukyala ali emyaka 3 n'atambulira ku Diana waggulu, kubanga ze zaali zireeta amatooke mu biseera ebyo. N'atambulira ku Diana waggulu nga n'ez'akabuuti tazirina, nga yeebika ekideeya. Nzijukira omukyala oyo one time lwe yadda n'ekinoobule n'atugamba emmotoka yagudde. Olwo ng'alinnyeemu ku ddaala atikkako amatooke 10. Amatooke ge 10 ne gasaanawo. Yakaaba nga mmulaba kubanga enkyayi yali esaanyeewo. Matooke 10 ekyali kimukabya tezaali ssente nnyingi, gyali 3,000 kubanga buli ttooke lyalinga lya 3,000. Simanyi bwe yaddamu kuloka, n'addamu mpola mpola n'asituka asobola okugula akapiki. Bwe yaddanga n'ekyennyanja ne tulya ng'akijje mu Lwera. Emirundi mingi bw'ataddanga nakyo nga tumubuuza maama ekyennyanja kiriwa nti ava Kampala ava kola, yatugambanga takisi teyimiridde ezze papa.
omanyi ko bayita okupapa kwa taxi kyeyatugamba nga taxi teyimiridde sinti yali teyimiridde teyalinanga zigula kyennyanja byalinga bimusazi naye omanyi amatooke 10 okusala ekiro I wish ne batabani bange tujja kufunayo olunaku mpita ku bakyala awo naddala ekibuye nga beebisa amakutiya ku ssaawa 8:09 ng'endabirwamu nzitadde waggulu empewo tenfuuwa naye buli lwe mbayitako omutima nga gunzigunda nga ŋŋamba ne nnyoko bw'ati bwe yali ageese baatundira ngaawo nakasero nga batunda kiro essaawa ya Queen bwe yakaaba ng'ate nga balina okutikkula bajjewo bwe gabanga gadibye ng'anoonya baagagabira batunde bwe banayagala banaamuwa nkimanyi waliwo abantu ng'omu 2, 3, 4, 5, 6 eno emboozi tebagimanyi era balinga abalaba akatabo naye nkimanyi nti waliwo abantu nga 2 eno emboozi yaabwe maama wo teyatunda matooke naye yatunda omwenge maama wo teyatunda mwenge naye yatunda restaurant emmere n'eddiba abantu Mukama baakwatako n'abakyusa obulamu ne baddamu okuddaalira abanaku ate nga nabo baali banaku abantu abo mubagambe temuggwaamu ssuubi Mukama tali mu kubonyaabonya ali mu kuzimba lugendo lwo nga lugumu Mukama tali mu kubonyaabonya ali mu kunyweza maanyi go oveemu God ayita mu muliro Mukama tali mu kubonyaabonya ali mu kuzimba bujulizi bwo Mukama tali mu kubonyaabonya akaseera ako obumere bwe wafumbye nga wabwewoze nze ngenda mu restaurants oluusi bambi nga mukazi watu agabirako plastic si lwakuba mukyafu ate bw'anaaguleza ebbumba ye kapito akamere nga akatundira ku plastic chai nga tumunywera mu nayisi naye olw'okuba Mukama akutteko n'otandika n'okumubuuza agakopo kigano mumpeeredde mukwano nga weerabidde mangu jjukira bwe waganyweramu ekyakatebe nga wasobola okukula yandyagadde okuwera mu bikopo bya Serena naye bye byasobola mu kaseera kano fooko bw'olaba nga mbi mugambe tedda maama tofaayo tompa fooko nze fooko zannema okuliisa mpa otuzzi n'ab'engalo talina kyovaako oli akamereke ne bwe kaba tekawooma bambi musasule ssente asobola okugula obunzaali obumala ne kabutta akamala eyakolako mu restaurant twogeremu ffenna ogenda gamba lugonvu wabiyiga otya naddala nga restaurant yakabanda ssaawa 6 emmere nejja n'olinda abaguzi nga tolaba ne zikoona ssaawa 7 ne zikoona 8 n'otuuka nga ne mu mulyango otyamu
ng'okubulwa bakasitoma oswala ne zikoona ssaawa 9 n'owulira eŋŋombe ekoona wabweru w'akabana n'olowooza wa booda azze kulya kumba abadde akuyita kusetula maseffuliya wafumbidde mu kkubo. N'otuuka emmere n'eboobera nga teboobedde lwakuba oli mu bwobeza naye ng'abagirya babuze. Kijjukira omukyala yakwatako emmere n'agiteeka ku busowaani n'atambula n'akaana ke naye nga balaga wabanoonya sayiti gye bazimba waakiri bagibatwalira eyo osanga olugendo bambi ne babaguza ne badda nga basanyuse n'enkya tubaleetere. You have a reason to smile. Mukama atujja wala. Todibyangako mmere. Enno yandidiba nga capital wo naye nga n'emmere wagyewoze bwewoza amatooka ago ofumbe oddemu osasule. N'ediba n'onoonya abakunyumiikiriza nga tobalaba. Abakazi abatunda emmere bwe batyo batera okubeera ne sikaati zaabwe nga zinookwata ekikondoolo n'okinyigisa engalo zino 2 n'okiwummuza ku maaso bw'oti yenkaba y'abanaku munnange. Yenkaba y'abanaku akwata ekikondoolo n'akigasa engalo zino 2 luno olugalo lunyiga liiso lyeno lunyiga liiso lyeno nakkakkana bw'ati. Otuuka akaseera okusaba abanaali eyo ebbanja abo nga tobalaba. Waliwo akaseera ebizibu lwe byesomba oba oliawo omwana ajjadduka maama embijji y'emmotoka egikoonedde mu kkubo nga kyekyobugagga kyobadde nakyo mbisi naye egenze. Naye byonna bijja kufuuka olugero. Nze nkubuulira abo bonna be weegomba funayo akadde bakubuulire bye baayitamu kyokka tebabyogera kinnuma. Abantu bano mubayambe mubagambye nti kisoboka. Nammwe mwali banaku, temwali baana b'abaminisita, temwali baana b'abagavana. Twetaaga okutula abantu bano tubagambe kisoboka. Ekinnuma nti buli mukama gw'ayamba n'akyusa atandika okwesoma ng'ewaabwe bwe baali abagagga. Ofunamu ki? Mwali banaku, twali banaku. Tuyambe abantu bano tubagambe kisoboka. Waliwo akayimba ka tulina Habati buli lwe nkawulira amaziga ganzijira. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Ssebo omwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo ku ggwe ko nze ndikuyita obitwegambire. Wakola otya ofuuka kino ky'oli ssebo wasala magezi kyoga tugambe. Twakulaba wano ng'otandika banga tono okyuse ssebo. Teekawo nnyabo kubanga oli maama eyali omwavu mpulira kati weevuga oli bulungi onyirira. Wasala magezi kyoga tugambe lwaki abantu bakweyuna. Abasinga we bonoonera naga mukole nnyo. Kukola nnyo kwe kunfudde kyendi muganda wange nedda si maanyigo. Bwe banga agamba nti maanyigo nga tewasobola gakozesa walinga obonaabona ng'oyenga enfuufu. Tegaali maanyigo, tekubadde kusalawo okwo era by'oli tewalowooza nti onaabibeera era abantu bagambe nti saabisaanira. Kyali kisa kyekyantaasa.
Semu kyembadde gamba nti Sekamuko mwenyamu Sangula Amaziga iweshi nti mbadde kumpi sirina kingi kye nnyinza kuwa nandikuwadde akatambala kange akeeru n'osangula Amaziga naye nzikiriza nti ebigambo bye nkugambye kafuuka akatambala akeeru keeyambisa okusangula amaziga go wakati ng'ensi ekuvuddemu tuli naawe woli we nabadde eggulo wendi wojja nange nkisaba Mukama nnyina we nsaba nteeke era ngira ne mubuuza nti baakikola batya ne ŋŋamba Mukama maanyigo nange nkwataako nnyambuke ndikuweera obujulizi toyomba na Katonda ekyo kyali mukola azimba bujulizi bwo tayimu ejja kutuuka era kisabirire abantu batandika okugamba nti ologa saba nnyo abantu batandika okugamba nti weetunda abantu batandika okugamba nti olya za gavumenti abantu batandika okugamba nti watunda ebijja abantu batandika okwogira ebiringa ki kubanga tebakisuubira ekyo kyofuuse akaseera kagenda kutuuka ekyo kyoli nga tebakisuubira batandika okwogera ebingi ebiringa ki baleke always be happy era oli akwogerera mugaye nti nsaba naawe otuuke ku leve eyeetunda ovuga ebbimange gye nvuga. Oh my God, Mukama nange nsitula nvuge Prado TX Lw'Abawanguzi Addako bagaye nti lugonvu ya byani and I know Mukama jajimpa tokwa musuubi abantu bakaabya amaziga gasangule ofukamire mu ddiiro lyo ofukamire awo wooli osooke weebaze Mukama mugaye nti ayi Mukama weebale gwannyambye n'ontuusa wano lwaki gamba nti weebaze Mukama gwe omunaku atalina kyoli nga ne mu ddwaliro gye wagenda baakusindikayo nga toyagala batuuka akaseera ng'omwana wo alwadde ne bakusindika mu ddwaliro eddene ensambya Mengo n'ogaana si lwakuba toyagala mwana wo naye ngoga nti kati gye munsindika naasasuza ki ne mubeera mu woodi n'olaba abajja okukyalirwa abaabwe nga gwe tewali akukyalira nga n'abazze okukyalira bazze kugamba nti tubadde tugamba maama gyetu yagenda okusula mu baana olwaleero ebyo ab'obugagga bw'olina oba abagagga abanywanyi b'olina ekyamaanyi kye bakuwa kusuliza abaana mu kayumbako naye nga n'okusulayo bakweganya nti wabi oli ku mulwadde omutima gukulundugira abaana ani eyabasuzizza ogenda ofumbire ku ddwaliro ng'obeera wakatuusawo omulwadde kyosooka okunonya abajjanjabi bwe bafumbira takikolangako gwe mmere buli ogenda mu ddwaliro lya woteeri weebaze Mukama n'akwata akadomola n'ebbaafu nga wansi yaguba n'akadomola ne bakakuutako si bukyafu mbeera n'akatwala mu ddwaliro aye ne mulembeka olulagala n'okunaabira mu budomola ne babuuza ebbaafu eriwa nti maama yagenze naye mu ddwaliro kyefu mulwadde n'atuula ku mwana nga talaba ayamba naye nga buli lunaku olukya yeeraliikirira bill bamusindikayo tayagala bano nga bajja bakyaliwo enkya n'eggulo ne bajja ne bamulaba n'abalala ne bamulaba n'abalala ne bamulaba ng'ono atudde wano n'omwana we bamwegayirira nywa ku lukozeedi ow'omupeeka bijaaja nywa ku lukozeedi n'omugamba Mukama mulwadde mwana wange yamba owone nkwegayiridde ng'ekigambisa omwana waawone si lwakuba nti Yesu oyagala awone naye okendeze ne ku bbanja bangi bagamba eddwaliro lintamye si lwakuba nti ki bill
naye Mukama alina bw'akola ebintu bye. Gwe omwana wo ow'ekijaja n'ebbaafu gye waleese yagubye, tuba tuli awo munnange ne bamusiibula. Bali abagagga munnange oba oli awo Mukama bw'atyo bw'ageze ne bafa. Kiki wawadde Katonda okutaasa omwana wo gw'omunaku, omwana w'omugagga n'afa ng'abadde alina buli kimu? Tolina kiwamuwadde. N'olwekyo mwebaze olw'obulamu bw'akwazise. Mukama atulesewo olwa nsonga. Atulesewo olwa nsonga. Atuyisa mu bino byonna si nsobi, abituyisaamu olwa nsonga tusobole okwogera enkya, abantu basobole okwogera nti yoyo olugonvu gwe twalabanga nti yoyo olimba nawe nti yoyo, ng'ageza amatama nti yoyo, yatandika okweyirusa nti nedda. Njogera ku ggwe sinze. Time is coming. Akaseera ako kajja. Oyimirire mu kkubo bw'otyogera naye Mukama. Nga gwe oli mu kukyebuuza. Nina musajja wange alina omuze bw'abijjukira ne bimusinza amaanyi ng'agenda agipaakinga ku Shell ng'agulayo Guinness ze 3 ng'amenya omutto nga yeenyweramu. Yabonaabona. Teyakola nnyo okufuuka kyali. Mukama yaggulawo kajjike. Mukama tumusaba atuggulirewo ekkubo lyaffe ery'ekitangaala. Tutambulira mu kibira ekijjudde ekizikiza. Tusabe Mukama atusomose ekibira ekyo tumanyi kinaggwakodde. Tusabe Mukama atusomose ekibira atutuuse emitala ewali ekitangaala. Tutambulira mu ddungu etali kaduuka etali ayamba. Tusabe Mukama atusomose eddungu atuuse mu sitenseni ewajjudde abantu. Naffe tubeereko ng'abo. Mukama agenda kukutuuza n'abalangira, agenda kukutuuza n'abambejja. B'otaamanya bagenda kumanya. Tayimu egenda kutuuka nga tekikwetaagisa kumanya bantu bangi nga bantu bye beetaaga okumanya. Very easy and possible. Bagambe saabisaanira omugugu gw'olina gwetikkule. Mukama agenda gukwata, agenda kutambuza. Nsiriikirira n'endowooza. Omukazi namulaba ng'awanisa amaaso waggulu bw'ati. Nze nga ndowooza atunuulidde kakazi ako akaabeeranga mwezi bangamba kagenda Dubai kakuba kyeyo. Manyi abaana balina olwali ennaku zino. Akaabeeranga mwezi n'ekinywa ky'enkuna akabwa emabega. Nze nga ndowooza katunuulidde ngenda okulaba ng'amaaso gabooze. Ne gabimba ng'eppipa bwe najjola amazzi ne gatandika okukulukuta. Nasituka n'avaawo. Mama ekyennyanja kiriwa? Takisi etuyisizaawo misinde. Nga talina bw'anaagamba baana be nti baana bange mbadde sizirina. Wakati mu kaseera akaali akazibu, omukyala oyo mujjukira. Yatugambanga bw'abadde asuubula amatooke era alamuzza ku mmotoka agenda kugula emmotoka. Atuzzeemu essuubi. Bambi yali akimanyi tasobola naye nga tuzeegomba. Era n'atulimisa ekkubo erigenda ewaka ne libeera ggazi nga tumanyi ssaawa yonna agenda tugamba nti aleeta mmotoka. Kye yali ategeeza nti nze nnemye baana bange munaazigula. Ekyalema abazadde saba Mukama akikkolere. Leero lwa Sande, enkya Mande. Sangula Amaziga. Dda ku mulimu okole ng'atakolangako. Beera ng'eyagufunye eggulo. Toggwamu ssuubi. Embeera gy'oli mu lugendo. Lwe tutambula olugendo tutuusa ku buwanguzi.
ensi egenda tweyagaza, naffe tujja kujeyagaza. Buli omu asabe mu ddiini ye nga tanneebaka. Abakatoliki teweerabira okuba akabonero nti mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna atuwadde paka ku lwaliro. Bangi b'otutte Mukama n'obasibula ensi eno. Naye ffe baani ddala abatakuwanga wadde enguzi, abatalina kye tukuwadde n'otukuuma nga tuli balamu, wadde nga tutambulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa, embeera ey'okusoomoozebwa. Tukusaba Mukama ogulewo oluggi lw'ekitangaala. Tutambulira mu kibira Mukama ekijjudde enzikiza ekikwafu. Tutambulira mu mugga Mukama gwe tamanyi tunaasoboka. Mukama gutusomose. Tusaba tutandika okulinnya we tutuuka. Tutambulira mu mbeera ya kutengejja. Buli kaseera tuwulira tugenda kubbira Mukama. Tetutuuka tetulaba gye tulaga. Tugezaako okunenya we tugenda okugobera, tulaba we tugenda kugobera Mukama. Tulengezeeko ku bwato obulala obuli ku lukalu. Tusaba Mukama tutandika okulinnya wadde nga tukyali mu mazzi, naye nga tuwulira we tulinnya nga tusobola okwerwanako Mukama. Ayi Kitaffe, katukkirize nti embeera gye tulimu tugibaddemu lwa nsonga, tugibaddemu lwa kuyiga. Mukama ke kaseera tuyize, tukyusize embeera, tulabe ne ku mbeera ey'essanyu. Tukusuubiza Mukama nti bw'onaatukolera ebyo tukusaba Kitaffe, tunaakuweeranga obujulizi kubanga ye ggwe byonna. Tukusuubiza Mukama nti bw'onaatukyusiza obulamu, tunaayamba abo abeetaaga okuyambwa. Era tukakasa Mukama tetuli kwerabira. Mukama agenda tukolera ebyamagero, agenda kuzuukusa essuubi lyaffe, agenda kukomyawo omuliro ogubadde gwazikira ogwatuwanga ekitangaala. Ali naffe Mukama, tatulekerera, talituvaamu. Sangula amaziga, genda okole. Obulamu bugenda kwanguyira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire, alina ensonga. Lugonvu Show ngezi